Anitah Mongi yeegomba baddikiteeta era ayagala nnyo okumuyita dikiteeta. Ne just fala bufala. Dictatorship tezannya etyo. Dictatorship ezannya tebiriiko. Weewaawo ebibaako. Dictatorship ezannya ayagala, tayagala. Weewaawo abeera ayagala. Dictatorship eringanga kapa ng'ekutte emmese yaayo. Kapa ng'ekutte emmese yaayo eyinza okulowoozesa nti teegirye. Ezannyiikiriza nzannyiikirize mu mbeera ya ayagala, tayagala. Kakati ono method gy'akozesa mu bwa dictatorship bwe kusiiga kifaananyi nti nze ndi dictator. Mungendeko mpola nze ndi dictator Sseegombo bwe ngamba kibeere, kiba kigenda kubeera. So nga ate dictatorship yeeyolekera mu bubonero, si mu bikolwa. Abo abatono ababeera bazudde obubonero be basobola okulaba ebikolwa ne bagamba eno sigini kyangimanyi, gundi ye yakoze kino. Naye so si kufuuka asongwamu nnwe ku kyalo ku bulimbi zeebuze nti oyo Amongi. Ng'ate oyina ekirooto kye ekinene eky'okubeera omubbi w'essaza oba omubbi w'eggwanga nga Sobi. Kakati wano wobbidde obubizzi bwo. Oyina okukweka baleme kuteebereza nti yeggwa bbyo obubizzi, naye obuzibu gwe bw'olina ne ku kyalo wasiiga ekifaananyi nti buli ekibuze oyo abeera Amongi lwa nsonga ye yazannya kimu bamutye era bamugendeko mpola kubanga ye n'abakambwe. Anitah Mongi Museveni oyo yatta nnyo abantu e Uganda, naddala abaana ba Buganda, naye nga kizibu nnyo okumuteebereza nti yabasse lwa nsonga abaali baazuula obubonero, kubanga ye dictatorship ye yagizannyiranga mu bubonero be baabanga abatono, ate era nga kizibu okujja okukakasa abantu nti Museveni yasse Abel Kafumbe Mukasa Kangeze gwe yasiibye naye jjo ku mukolo nga bakola ki? Nga baseka. Kati dictatorship teggula yonna mulyango. Dictatorship teyina kwerambako nnyo nti oyo bw'omulaba kankanira w'omutima buli ekibula gambya ho oyo Amongi, nedda tezannya etyo. Sooka oyige bwe bazannya dictatorship era omanye nti dictatorship naddala ng'otandika butandisa olugendo lwo bagikwekera mu ddiba ddala, tebagiteeka ku feesi esooka. Eyo erina kuba feesi y'emabega naye ng'omeekinga sure nti feesi eno esooka erina okuwolereza ey'emabega ne banaaba giwaayiriza oba ne bw'onaaba okikoze naye ng'eno feesi eraga bampaayiriza. Kati ono yakulembeza feesi mbu ya bukambwe. Ye teyeesimbwamu ye tagambwako kubanga ayagala kusiiga ekifaananyi nti dictator tebazannya batyo. Dictator taba mo aggressive weewaawo abeera. Dictator yeetooloola kyayagala. Dictator aswana okuyita ku kyayagala. Ng'emmese bwe ngigambye ng'enaalya kapa yaayo. Nga kapa bwe gambye ng'enaalya emmese yaayo. Egyetooloola ekyo egizannyiikirizisa. N'emmese ndowooza neekuba ennanga nti ono yabivuddeko ebyokundya tuli mu kukola ki? Mu kuzannya buzannyi. Museveni oyo olowooza yasuula zi gavumenti mmeka? Naye gwe olowooza nti kuva mu budde obwo yali talina kirooto kya kufuga? Naye yazannyiikiriza obuyinza nga n'abaliwo ba intellectual kizibu nnyo okukimanya nti Museveni ayagala kufuga ki? Uganda. Ne muleeta Lule. Lule mumala okumuleeta n'ofuuka minisita wa defense, meeting egoba Lule nga wali osobola okufuuka n'oleetawo binaayiisa. Ne tujja mu kulonda nga ye munafu asingamu era akulaga nti ye tayagala nnyo bwa president, afa kimu
democracy kubukala mu Uganda ne bagenda mu nsiko babbi obululu bwa Ssemwogerere ani anaafuga nga yanjulawo bayo washimayanja nkanji bakintu musoke naye nga yali ayagala okukola ki okufuga kati dictatorship bweti ekweka teraga nnyo nti eyagala dictatorship teyiika ndusu dictatorship teraga nnyo maddu bwetalaga nnyo maddu ejja nakukola ebintu baleme kukimanya nti ebikozi golowooza emitwalo gy'abantu 50 egyafiira mu nsiko eruweero Obote yeyagitta naye ono ayagala tayagala yattanga naye nga tosobola kukimanya kuba teyakulaga ku bwagazi n'eddiba lye yeekwekamu nze njagala kimu democracy so sinze kufuga kyokka ne bwe yamala okukwata era teyakutula lumu fuse katutwaleyo emyaka 2 tutereeze agibeere 5 kakkananga 10 tuli mwana naye nga ayagala tayagala kati gwe ku mutendera ogusooka kuba kati otandika butandisi kuba enkola gy'okolamu ebintu kiraga oli muleevi otandika buki butandisi eno gy'otandikidde obutandikiza okugoba ebirooto byo ng'oli more aggressive ng'oduma ng'olaga nnyo okwagala n'oyo yennyini akuliraanya akwanguyiza ebintu akutya toyina kikumala ate oyagala nnyo ate oyolesa nnyo okwagala ate ekirala gw'ofokasinga ku kimu ffe tukuyita dictator oba okutusiigira ekifaananyi nti oli dictator naye ng'ate amagezi go tegamanyi how to play dictatorship obukambwe bwe busembayo by the way mu dictatorship skills obukambwe kyekyokulwanyisa ekirina okusembayo ate gweyagala tukuyita dictator obukambwe kyekyokulwanyisa ky'okulembeza oyagala kubeera ki okusinziira ku kyoyagala okubeera olowooza tonywedde amajaani ng'olubuto luto lujja kulukuta olowooza tonywedde amajaani ng'olubuto luto lujja kulukuta dictatorship tebajjeetimba dictatorship tebajjeeramba buli anneesimbyeko mu muwambe buli akoze bwati mubukole bwati n'oyo gw'olowooza nti gw'okolera ayongera okutya obumalirivu bwo oyo alinga ono omwana omuyimbi Aleni Skin yeegomba okubeera mu mafiya era ayagala nnyo okukola ebyekimafiya naye si mweteefuteefu kuyiga mafiyalizimu ekola etya mafiya omulinnya n'ogenda nga togenderedde oyo so omulinnya n'ogenda nga togenderedde olinnyo otya mu mafiya just oba weegomba beegombe kyovula mu buli kyokola yagala tusiigira ekifaananyi nti gwakikoze era tukutya nnyo n'okuba abasawo n'okuba abantu ku ngudo n'okuba buli kimu mwagala okukiteeka ku kamera n'oyambala giravuzi byonna oyagala kusiga ntiisa obubonero bwa mafiya bwe busiga entiisa si bikolwa bye omuntu akuba abantu n'akwata ku kamera ng'abakuba tumuyite mafiya nedda oyo abeera fala oyo abeera ki oyo abeera fala taba mafiya kati ne dictator ayagala yo obwa dictator tubumuyite tubumusiige nti yoyo bannange abikozesa empaka ennyingi ezisusse just tabeera aba ayagala tubimuyite buki buyisi kuba aba ayagala kubyefuula aba abyagala era ng'ayagala tukimuyite era nga wulya yali yagadde okukibeera naye tabeera aba fala bufala Anitah just oli fala ozannya teweebaliridde oduma wava mu FDC jjukira Dr. Besigye oyo alina abaana be yali asindise munda mu system bagibigule mbo nga gwe omu ku bo bakulaba era y'ensonga lwaki baakusika ne bakuleeta mu seeke we bakulengerera
lwa nsonga Paalamenti ebadde eyawukanye ku executive oba ku NRM. Ababaka tebakyaddukira wa Museveni kubajja mu bizibu oba kubayamba mu misango gy'obululu, ne mu byenfuna baddukira wa Mongi. Paalamenti erina ssente zeesaasaanya kati ne executive zeeba temanyiiko, weewaawo nti kisoboka naye ono abadde yagikutulayo. Baba bakulaba ogenze Mmengo mpuga akututte mu mbeera y'ono ye musajja wange gunnonze waddeyo ssente ffe nga Paalamenti ba NRM kyabazisondako kasi yazisondako. Baba bakulaba kakati weebalirire oduma nnyo oyagala nnyo ne bwe waali badde nga walina pulaani ezigenda ewala oba weerambye nnyo kubanga tomanyi kweka ki, tomanyi kweka mpiki, olowooza oli dikiteeta era weematiza bajjako just oli fala. Dikiteeta abanga puusi as kapa banga ekigayo ekyo kiba kiwemula eri mu nnimi zammwe musasire, obanga kapa egonda naye nga lwogisibidde mu nnyumba mulwane lwomanya nti nene si ntono mu kifaananyi bulijjo kyogirabiramu, lwomanya nti yabusagwa n'okusinga emisota emikambwe ate gwe gy'osinga okutya. Kwekako ku mapeesa, kwekako ku mapeesa, otherwise ne zino campaign togenda zisukka. Amapeesa genkugamba okwekeko sigaakutuusa birooto byo kubanga ffe tujja ne kati gaakukuuma bulamu bwo. Ovuga sipiidi opapa n'ebimu ebikolebwa by'olowoozaako obulowooza n'olaba nga bikoleddwa olowooza ani abikolera olowooza lwaki abikwanguyiriza. Gw'omanyi kyekitegeeza amawulire okuwandiikako obuwandiisi nti walemesezza abaagala okuvuganya. N'emmotoka z'amagye n'emmotoka za poliisi zaasibyawo nga zeetala nga tezikkiriza bajja kuvuganya bukedya ku kifo ky'omubaka omukyala. Omanyi kyekitegeeza? Badikiteeta sometimes baneutralizinga. Nkiddamu, badikiteeta baneutralizinga, baeliminatinga omaze kuggwamu maanyi. Tunula olaba oba Lwakasisi tagenda, tunula olaba oba Kano Mande tagenda, kubanga bali already neutralized. Ebintu ebimu mu dictatorship babibazisa mitwe, si busungu kambalageko kambasiigire ekifaananyi, kubanga ne poliisi zazze ne zisalako byonna kusiiga kifaananyi nti oyo tazannyirwako mukwano, gwateebaliridde, gwateesaasidde. Ate ne byoyagala okunoga tebabinoga batyo. Omuyembe gw'oyagala okulya kuliko ennumba, kati go tebagukola bati, zijja kukuluma, zijja kukuluma. Oyagala kubeera dictator, oyagala tukuyite dictator, but you are not ready okusoma oba okutegeera how dictatorship operate. Ng'era omwe ayagala okubeera mafia boss naye nga tetali willing kumanya bamafia bakola batya, apapapapi yambadde papa banote kati ate obafala akola ekyobujjega n'oyagala tukimanye nti gwakikoze just obafala. Nawe Amongi ayina ebirooto ebinene nga bw'obadde obirowooza nti obirina, naye nga yeeyo method gy'okozesa oyagala buli omu akutte. Ffe tuyinza okukutya naye gy'ogenda bo batya, oba gy'oyagala bo batya, oba fala oba ogenda kuttibwa, oba ogenda kuttibwa. Oyina omululu mungi ate oli mumalirivu nnyo ate nga toyina magezi gamala ku baakinga bino. So nga ate amagezi ge galina okukulembera bino birina kubeera mabega. Nkugambye bwe yali ayagala entebe yatandika ogirowoozaako mu gyankaaga
wale tunnafuna nabwetwaze nti mulayini mwendi naye yagitukako emirundi ng'agyetooloola kapa egoba emmese kati olulunkana nnyo opapirira nnyo ekigenda okukuyamba gwe kiri ekyo era saba nnyo ffe tujje omanyi abantu abasinga bwe tubagamba nti tulwanirira mmwe bwe balowooleza mu bya ssukaali simanya biki era olwanirira ani ggwe kiyenje yeekolera okujja kwayo ekiserense Kyagulanyi kuyamba oyo Amongi kubanga Museveni okudda mu Namulondo oyo ku lisiti ey'ababeera eliminated kwali aduma ayagala nnyo ate takweka mpiki okumanya tamanyi we bazannya dictatorship toyinza kubeera mu senta ya ssente nga bw'ozibaddemu ng'okyeraliikirira bagenda okukusimbako toyinza kubeera mu senta ya ssente bwetyo ng'okyeraliikirira nti oyinza n'obutawangula amaanyi n'obudde abimalidde e Busoga abimalidde e Buganda nga gye balina okumulondera tafuddeeyo oli mu senta ya ssente oli ku mmengo ogiwa ssente mbu misinde gya Kabaka ewa Mayiga oba oli mu bba wa ssente ngoloza zaatuuka gye wali weegula ali mu Busoga alwanyisa Kadaaga ayiwa ssente ali Kampala ali mu Bampuuga ayiwa ssente time etuuse abantu bakubidde omulala engalo nti tebafunyeemu n'okubanga mu kitundu kyabwe mwe muva sipiika weeraliikirira otya ku kyokudda meaning nti n'ekifo kye wafuna okufuna influences zo okweyongera waggulu nakyo kyakulema okukozesa kuba waalisose kulowooza kikkuumira okuba woolina okusinziira ogende gwe gy'oyagala okugenda teri sipiika nga si mubaka wa paalamenti kati gwe bw'oba olabanga obwa sipiika bwali bukuyamba okuzannya empikijo sente tewaali zitadde Busoga kulwanyisa Kadaaga ne Buganda okupika Bampuuga waali zzeeyo Bukedya naye okakasa nti n'ogenda ku ballot paper n'abantu bakuwangula nga sipiika waawa eyali awanguddwa mu kulonda nti eyo ofiisi ekumala bumaze okuzimba amakanda ewammwe ono yagamala obudde ali Buganda ali Busoga alwanyisa Kadaaga gy'ateeka ssente kati ate era akyayagala tumuyita omugezi mbwasobola okufuga naye ku Uganda mbu mulayini mwali eyaba nafuga ku Uganda naye ng'ekifo kyalina mwalina okusinziira okufuga ku Uganda ate akyerabidde tayoyooseewo tukiyita kusuula ddamula just oli fala Anitah oli fala Asumaani basaalirwa agudde mu njuki leero Parliament okumala emyaka 7 Asumaani basaalirwa nze sobola muwakuwira mukumu wa kalulu olw'okubanga amaze emyaka 7 mu Parliament abwaine lunaku nga kampeyini etuuse n'emala eyayira okufa ku bantu ab'ebujiri ensonga ey'okubiri Asumaani basaalirwa ono akolagana n'abantu abafuukiire Uganda ebizibu sipiika wa Parliament Anitah Among baliira esente d'omuli ow'omusolo okudimala mu Uganda yona yona Asumaani basaalirwa baabisa iteeka erya iPod obutawa atabaire mu iPod obutamuwa sente kyafuna Bobi Wine bamusondera busondera esente nga bamubize mu sente da iPod bajadimuwa naye Asumaani basaalirwa nkobereku iteeka kiri yadema mu Parliament engaito omuntu okwambala engaito ba beret bakugema bakutwale omuntu wa wansi bamutwale mu mukundi ey'amagye naye Asumaani basaalirwa nkobere iteeka kiri yadema ngeri iteeka lyabita eiteeka eryokubiri eryokuwa bakomishona sente daliko balyona lyabita ngezira kyademye Asumaani basaalirwa Bobi Wine Asumaani basaalirwa okekyo yali alijamu lyakalulu aye Bobi Wine we yayida wano twamukubira campaign saano kibagamagana Asumaani basaalirwa
bano batuse okufa wali ku Hilton Asmani Baswali akabakagali donated by Asmani Baswali akazirayo ani abona ambulance Asmani Basalirwa ani abona tractor kyali kigendererwa Museveni okwagala okutta ekifaananyi ky'abasoga okugamba nti balina emyaka kwe bategeerera yamanya entegeera yaabwe nti esukkulumye ennyo ng'ate egattibwamu obuvumu yalina okubafuula nti buli kye boogera si kya nsonga agende mu baagala obbawano omuganda akiri mingi abaganda babeera bagezawo omuganda oba omumaze ebibyo onaalyanga ebibyo onabbanga azirongaaza omuwanyi kubanga yamanya abalabe balala abavumu era abagezi balala yalina kusooka kubavuma e Buganda n'okikola ekyo lwaki mumanyira abakulembeze Buganda beezimbye lwaki muvumanga abakulembeze Buganda beezimbye mbu ye omuganda aswalira ne bw'oba olina obutakkanya n'omuntu toyinza buleetaawo mu lujjudde toyina kulabisa muntu mu lujjudde ate ye omusoga kakira ka mbuzi n'amwatulira balina okumutta ekifaananyi okumufuula atategeera waleme kuvaayo afaanana ng'ayogera nsonga abantu b'e Busoga big up young man big up ekikyamu tebadduka kidduke ekikyamu bakyeŋŋanga mwababbeeza empeke ewammwe abayisa amateeka agabasiba era abawamba abaana bammwe abaana ba Buganda nga Buganda mugibalya ku bantu 63 Buganda kati nga ba abantu ba Buganda temubafuddeeko era nga ne Buganda entuufu temugimanyi yenze nze Buganda ki entuufu yo we Busoga agaye nedda eno ewaffe toyinaayo kaluluku maaso ku maaso nga tamugeyeza muganda kyayina obuvumu obwo ani ategeerera kwana mu 8 muve kuvuma kabiira z'abantu temwamanya yaleeta kiboozi ekyo kigendererwa kye kyali ki bw'oliyingira ennyo ebuziba bw'olisima ennyo ebuziba Abasoga ndowooza ekabiira emu kuzisinga okutegeera sinakindi nga yeekulembera gwate lwaki gye baakusongerako nti yeetategeera naggamba oyo takuba ngoma n'ozina bakugamba nti ŋŋenda erikwata eno ekyo kyavumye kifumiitirizeeko nnyo onoonye ensonga lwaki akivumye